babagamba ekirungi wendi nze baagala Joyce Ntwatu nali mu Democratic Party nenvaayo nengenda mu National Unity Platform tewali yankaka tewali yambuuza era baalabiraawo nze mwennyini nga nangiridde tingenze mu NUP omuntu yenna ng'olimu ensa era ng'otegeera bulungi era ng'oli w'amazima olina kulinda baagala Kyaggambye kubanga baagala bwe yali ava mu DP ogenda mu NUP era baagala yakola ki yakugamba waliwo ebyobufuzi era omuntu okugamba nti oyo nekkaadi tokyagikatijja bulungi nekkaadi tokyagirina gamba adi bagikugjako bazigabye kaadi kakati ndowooza actually okoze bulungi bannayuganda ne bannamikyalo batandika okwetegereza abakulembeze ab'ekiboggwe bw'ojjanga oyagala kwesimbawo okwesimbawo tekubongola mannyo okuvuganya tekubongola mannyo era okuvuganya kya buntu ate kikkirizibwa era buli muntu wa ddembe okwesimbawo buli muntu wa ddembe okuvuganya naye buli muntu si wa ddembe kukozesa mbeera yaabwe ewussa tosobola kutambula ng'ogenda ogamba abantu nti gwe kaadi wagikoze eki kubanga kaadi baaziganoonya kaki kaluluko ekiseera kya kaadi bwe kinaatuuka ekibiina kijja kugaba ki ate okuweesuuka si kubulya kyova olaba nti ebintu ebyo era olumu nze ensirika naye lwakuba ombuuzizza bannamikyala mba nina okukola ki omuntu bw'ajja n'akugamba nti bampadde kaadi ku kifo ki nti ye ngaani kati kankubuuze abakulu balemedde mu kibiina bano nupu ogimanyi otuuka ku gulawundi bakubuuza ssebo oli wa nupu kati omugalatiya byamususseeko wuliriza kati nakisoka baithe kampulengena kino ekisajja wulira omukisa guno ogwampuga gwaleese munafu okuyingizaamu ebyaffe omusajja osanga n'atubulira ku kabeeri kesinga kifumuteke ku kisenge kusale tulina okusaba bwensaba yasatu nga ne munyikisajjawaki ekijja ebonaamugonga emirinnyo n'omulibya anaaba omutwalayo tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese munafu okuyingizaamu ebyaffe omusajja osanga n'atubulira ku kabeeri kesinga kifumuteke ku kisenge kusale tulina okusaba bwensaba yasatu nga ne munyikisajjawaki owulira kati bano ekyokujjako Museveni tebakiina mu bwongo mubwe musaba yasatu nga mulinda ekisanja ekiddako yono omusajja wa mpuugo wa DA gwe bayita Mbwatekama wulira abasajja bammwe katubalaga opposition entuufu yuno omusajja wa DA Michael Kakembo Mbwatekama owulira bye boogera wulira omukisa guno ogwampuga gwaleese okuyingizaamu omusajja osanga n'atubulira ku kabeeri kesinga kifumuteke ku kisenge kusale tulina okusaba bwensaba yasatu nga ne munyikisajjawaki ekijja ebonaamugonga emirinnyo n'omulibya anaaba omutwalayo kati wulira Abedi Wanika yaluwa Abedi njawulirize Abedi Wanika aluwa nindako njakulaga omanyi bino ebintu bibalaga Kalyakubuuza okiriwa Kyagulanyi levo gyaliko abaana be bagende mu America ng'akyalina muyimbi abaana ba Bobi Wine muddeyo president abaana be yabalinyisa ennyonyi bano bulwa busiru bwabwe na butaagala kukola bino byokono tulino omusajja w'obulevu wulira owulira omutusinga mu abatudde wano muli banupu nnyo okusinga abatudde wano banaye omuntu agala otuwa ku data enamba kangiwandiike wano munaye ensonga tulina osomesa mulaba omuntu asoga miransanafu data yo 702-2027-58 n'omuntu atugulira ku bipande bannange n'esimbyewo bannange ate miransanafu n'abisaba baana ebipande kalenda
na chizo gamba nkwadde ebipande 10 Katongole mwana gwe uko baddewo abasajja bampuuga abo tubakubye ba mu 7 bani bonna kati namba yi ogamba 0702 229750 Katongole nkwadde ebipande 10 Katongole timbe ebipande 2 ate bwe nasaba bani okikola Mama Kevin kwebaza Switzerland Mama Kevin yampe ebipande omukyalo emukama muomukisa yane mukulu Ashe yampe ebipande byenatimba mu miruka 2 banange Mama Kevin webali yangamba Katongole bwe sitawagire gwe nawagirani twawagira babashiri ne bagenda mwana gwo baddewo mwana gwo okoze omukyala na walone ajati banaye mtumiddeko ajati ali yangambe ali kigogwa ajati bananga abantu banjagadde omukyala yankubidde essimu nangamba Katongole webale kuyimira n'abantu bo wansi mwana gwe nkwagala bulirenkera ku machansabira gwe na Bobby nengamba ogambye nangamba nsabira gwe na Bobby nangamba Katongole mukama kuume Katongole banayo ajati ngutumidde webale kunjagala nayiseeko mundeebaawo mwete manchiri ku ground abasajja ne banga totulyamu lukwengoli abasajja ne ngobala abantu bafaayo banaye mukama abantu banga aberubaga south abantu banga abo mundeeba kabuwa najja nankumbi ngenda nze nzija kukomaninga kujjako mu 7 kujjako bino si bya kusaaga mbadde mbikola sina kifo kyonna mujja kubiwulira so ne data tumwetaaga NK updates ya nolini NK updates data mwetaaga abantu nsotuwa ku data banene tutambuza omulimu namba eri awo 702 222758 ayite mugwamu maanyi twerenga tutambuza struggle akire oba mukomyawo na kuzomwezi 16 era nja kubeera ngenda kwogerako ku kintu kino wammanga walo father bamuyita Lawrence Semusu father we mwamulaba mu kivulu kya Spice Diana father Semusu oyo yomukuba saseredoti mu Kampala Archdiocese ab'amaanyi era yali classmate wa Bishop Cyprian Archbishop father Lawrence Semusu oyo father mugagga aina amasomero aina ebintu bingi naye father yayagala music wa Spice Diana mbalaga ebintu ebimu father walwa befula abakatuliki ennyo walwa abefula bagala ennyo ebintu ebimu father yagenda mu kivulu ngali mu kyambalo musinya Semusu by the way kwa mu ekitibwa kya musenyoli musinya Semusu ono yagenda mu kivulu kya Spice Diana nakibeeramu era Spice Diana nagenda father yazimbye buloko mu ssomero lye amaze ebbanga ng'agizimba n'agituuma Spice Diana olw'ennyimba zayimba bibino muyinza katemba eyo buloko eri emabega olaba father ono banange mu nsi mwekiririzeemu mukama asawa yonna abaasa okulowoozaako father yazimbye buloko ne bagitumba Spice Diana bagitumye Spice Diana somero damba